Abantu no basangibwa mu district ya Kabong wabula bo ennyumba ya Mugwanya babadde tebagirabamu mugaso ebbanga lyonna. Abantu bano baweranga emitwalo 6 bonna mu kika kimu. Wabula kakano ebibiina bingi ebivuddeyo nga byagala okuyamba abantu bano wabula nga babadde nga bategeeza nti kaabuyonjo zivoola ebyobuwangwa bwabwe. Katino ab'ekitongole kya Maternal Child Health, Nutrition and Wash kikalambidde era okukakkana kye bajjeemu omwasi. Bano bakoledde ebbanga lya myaka 5 okutuusa essaawa ya leero nga kaakano bagamba nti abantu bano bagenze bayiga omugaso gwa kaabuyonjo n'engeri y'okwewalamu endwadde z'obukyafu. Dr. Kena Simon ng'ono ye Project Manager Maternal Child Health, Nutrition and Wash agamba nti banywanyi baabwe aba World Vision babayambye nnyo okufuna enjawulo mu mirimu gyabwe. Yeah, World Vision is currently implementing a 5 years program in partnership with Masico. This program is called Growth, Health and Governance Program, a 5 years program funded by the United States Agency for International Development. Dr. Kena annyonnyola nti bazimbye obuyumba bwa Mugwanya era kati ebitundu ebiwera 78 ku buli 100 mu kitundu kino balina obuyumba obw'okukyamira. Today we are here to celebrate the success of one of the communities in achieving open defecation-free status. This community is Kaikoba community, which is located in Timo Parish in the Kamion sub-county in Kabong district. Abamu ku batuuze baga nti gubadde mulimu munene nnyo naye ate gwa ttendo ddala kubanga bafunyeemu kinene. In this village, World Vision has been inspiring this village in the way that has made the community in Timu, Kaikoba village to transform. And actually World Vision has been helping them, training them to understand what health is all about. Kale nno oba obadde weebuuza nga ddala wakyaliyo abantu abakyawa kaabuyonjo obasanga eno Kabong. Obuwanga wano tebukkiriza mukyala ali lubuto kugenda mu kaabuyonjo anti omwana ayinza okugwayo oba okumuzaala ng'alina ebisiraani n'enzikiriza endala nnyingi.